division ye Kawempe yemu ku division za Kampala ezisingamu amakuba amabi olw'empompogoma ezijjuddemu. Abatuuze batubuulidde nti enkuba bw'etonnya gujja bagira. Ekinnya ekitwalaliikiriza essaawa yonna kisobola okuleeta obulabe ku luguudo luno. Kyalya wansi wonna ebigoma ne bivaayo kati abantu abayita waggulu balina obulabe bw'amaanyi. Kati ekitongole ki KCCA nga kiyita mu nteekateeka ya Greater Kampala Metropolitan Area evujjirwa banka y'ensi yonna batongozza okukola enguudo nnya mu division ya Kawempe okuli olwamuganzirwazza Mukalazi Kyebandukossa ne Komambuga Central. Bano nga bakulembeddwamu Lord Mayor Erias Lukwago basoose kulambula nguudo zino nga batandikidde ku lwamuganzirwazza gye basanze emmotoka ezimu nga zaakwamye olw'ekkubo lino. Nga ujjeeko enguudo n'emyala bagirambudde okubadde ogwa Komambuga ogwajjamu n'empompogoma ez'obulabe eri abantu. Yo kampuni ya Multiplex ewereddwa eddimu ly'okukola enguudo zino esabye abantu obutasula kasasiro mu myala kuba kibalemesa okukola obulungi omulimu ogubaweereddwa. Drainage biseera bingi zikwata lwa kasasiro. Gwe nange kasasiro tumuyiwa tutya? Yerodi Mayor Erias Lukwago yeebazizza abantu abasobodde okukwatagana ne KCCA okuwaayo ettaka lyabwe okusobozesa okukola enguudo zino. Era njagala okwebaza local leaders sebo Mayor wamu ne Aerosiba mwebale okumatiza omuntu aseeseetula ekikomera kye ne bwe bafuuti emu sikuba mulimu mutono mwebale omulimu gwe mukoze abakulira. Luno lwe luguudo olugenda okusooka okukolebwa nga n'ebitaala biri ku contract eya contract agenda okulukola. Ekyo kyebazizza nnyo basebo ne banyabo. Lord Mayor akakasizza nti oluguudo lugenda kukolebwa bulungi wansi luteekebweko abantu we batambulira ate era ne boda we zivugira. Wabula ate yennyamidde nnyo olwa kampuni eziweebwa eddimu lino ate okwekubaana n'abantu ne babba ebikozesebwa okukkakkana ng'omulimu bakoze gadi bengalye. Kontrakita emirundi mingi babba material. Wabeerawo ekkobaana erikolebwa n'abakozi baabwe bennyini n'abantu ababeera mu kitundu n'abalabba y'ab'enjawulo material nabbibwa enguudo ne ziba nga tezikoleddwa mu butuufu bwazo oluusi ne zitawangaala ate era ne sayizi ne zitawera. Okukola enguudo zino kwa kutandika ng'ennaku z'omwezi 24 okumala omwaka gumu n'ekitundu nga zaakuwemmenta ensimbi za kuno obuwumbi obusoba mu 26. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.